Mkulembeze wa Green Party Alhaji Jamil Suleiman Sali tusa kwebaza Bannayuganda mwenna byemukola biseera bino nimbasasira abalina ebizibu n'emitawaana byemutuuseeko. Mukama basaasire, Mukama basaasire mubeere bulungi. Awamu n'ekyo nentuusa okusaasira ku mikwano gyaffe baganda baffe aba ku muliraano e Congo nti Mukama basaasire kye muliko kyokya muli ku kyokera ddala. Mukama basaasire era baganda baffe bali ku muliraano e Congo abantu mwenna mbakubiriza mubeere nga musabira baganda baffe abo kubanga oluusi abamu tebalina misango. Ate nenkubiriza bakulembeze bannaffe bakulembeze bannange mu ggwanga lyonna okufaayo ennyo okulaba nga tebeeyingiza mu nsonga zitabakwatako. Awamu n'ekyo nembasaba mufube nnyo okulaba nga temuyingiza nnyo mu nsonga ezitabakwatako nnyo, naye mukome ku ekyo kibakwatako. Awamu n'ekyo kuba tomanya muyinza okweyingizaamu ennyo ate netufuna bizibu. Ensi yaffe oba oli awo emirembe gye tubadde tulina ate negisaanawo. Omuliraano gwokya bbiri tetusobola kugaana kufaayo nnyo bo, naye tubeere beegendereza nnyo ku nsonga nga zino. N'emirembe gye twali tulina kyalibadde kirungi tugisigaza, naye tosobola kumanya oba oli awo omuntu ayinza okulaba nga kiso kya mbuzi gwogenza okuyamba ate ne bakubirayo jjinja. Oyinza okugenda okuyamba okutaasa olutalo muliraanwa gwo nga balwana ne mukyala we ab'omumaka gwate n'ofunayo bisago. So n'olwensonga twalisigadde nga tweyambisa omukisa gwe tulina n'eddembe lye tulina etusigana n'ebyo netulaba biki ebinaddirira mu maaso. Era neneebaza nnyo abakulembeze bakulembera ba security na bonna ekikwatako titwalibadde n'akalembere twalisigadde n'akalembereza kaffe kano, kubanga ebiseera ebisinga tubeera mu mbeera efaanana bwetyo, naye kyalibadde kya mukisa mulungi netwetegereza nnyo okuva ku bibaddewo, kubanga bakyatubanja abaliraano baffe abo banja tetulina okubasasula. Kati ate era tuyinza okugendayo ne balaba nga ffe abagenza okubakola kiri ekyabaawo edda gye tuwunya empuuta ate yasooka. Kuba never joke with a crocodile when your legs are in the water. So nze advice gyendeeta amagezi gembawera ddala amalungi kyandibadde kya mukisa mulungi nnyo nga bwe mbagambye never joke with a crocodile when your legs are in the water. Oyinza okumaliriza nga ofunye ebizibu mu mbeera efaanana bwe. Awamu n'ekyo kuba tosobola kumanya bigwerawa ani n'oli yaani tosobola kumanya, kubanga abasajja abantu abalulimu oyinza okulowooza nti wamanyi kumbi byanjawulo. N'olwensonga eyo bayinza okujja ng'omuntu agenda kukuyamba kumbe nga musazi wa nsawo agenda kukusala nsawo akubba ebintu byonna obimalawo n'alirowoozeza nti Uganda yaffe ey'emirembe twalisigadde awo. Kale situgaana kuyamba naye tuyambe ekisaanidde. Bwe mulaba nga waliwo ensobi ejjawo mukiveeko oba oli awo tunatereeza ate byaffe, kubanga ensi yaffe situnagitereeza aye tereeze baneiba. Ewo entalo zisiba zikwajja, entalo osiba olwana na mukyalawo n'abaana bo, naye ate ogenda bamugana mugenda kutereeza muliraanwa gwo. Sooka omale kujjuzawo enjala ekuluma ate osooka ogabeko kwa muliraano. So n'olwensonga eyo kama bange nze ndowooza kyalibadde kirungi. Ate paalamenti yaffe mutunule nnyo nkaliriza nnyo.